tubadde wano tunoonya amagezi tunoonya engeri gye tugenda okukubagizaamu rape. Rape tetulina kye tugenda mukolera. Ekisooka rape gaali ekozeeko. Eggaali bw'ebanga ekozeeko naye neegaana okuyiga ogireka ne bagisensebula. Owulira? Oyo omwana baamuzinaazina dda. Owulira? Simanyi kyanoonya. Yazaala dda alinayo akaana keyazaala akalenzi. Era mu kabwa kaganda akatalabirira mwana akatakola ki wakitegeera. Kati era nazzaayo ettwe. Owulira? Ekyokugwa mu mukwano ne kabwa kaganda si kive. Si musango. Kuba ffenna tuba muli osuubira nti osanga ono ategeera. Naye ate kizuula nti naye matako butako, teweekaza, kkiriza omuvinge on. Okitegeera? Tosobola ate kubeeraawo nga weefuula mbu ate ggwe bindeeba tasobola nkiddamu. Bindeeba tasobola kuwangala. Ekyo nakigambirawo Precious Remy namugamba. Mwayogera abantu ne bagamba mbu you are haters. Nali ku Snapchat ne mugamba rape yasama mpola. Rape omusajja nga amufudde nga ekyobulambuzi, nga amufudde nga eyawangudde ekyapa mu mannya ge, nga amufudde nga abamuwadde tenda mu gavumenti ya Uganda. Kabaka Gando omukyamukiramu. Musajja wa rape yazina abakazi e Boston bonna. Owulira? Ayina bazaddemu ate munnange wuliriza. Bindeeba oyo mulaba tazaala. Wangi? Tazaala, enkwaso ze ntono. Kati Precious Remy olwa kabampaane kabandabe n'akwata omusajja oyo n'amutwala ku Roswell Hospital. Owulira? Omusajja ne bamugyamu amazzi ne bagakuba rape. Sirimba nakutoseka. This is true. Owulira? Ng'afiira kati abaana babindeeba kati yabazaala ate bali abali e Boston. Talina baana Boston. Ayina omwana e Uganda gwatalabira era amubuusabuusa. Kakati gwe nnaku omusajja azina nga yalinga akuzina ayinza okwegaana omwana ku guno omulembe nedda. Naye omusajja naye ng'akimanyi nti enzaala ye ntono amwegaana kuba tamwekakasa nti wuwe bindeeba nzina naye bindeeba enkwaso ze ntono oba onfuna. Kyova olaba oyo omwana yamwegaana. Kakati rape ayagala tukakasanga bwafumbiddwa omusajja. First of all, rape akakasa abantu nga bwafumbiddwa omusajja. Bindeeba wakabi nnyo, wakitalo nnyo, mugagga nnyo, mulungi nnyo. Bindeeba akyambala underwear ya checked. Nzala neebuuza ne ngamba rape lwaki atukuba omusajja bindeeba? Rape kati olaba ba rape nze kankubulire mmanyi lwaki rape yatukuba bindeeba. Omwana oyo ekisooka rape hustler atya. Rape yazinibwa otuusa we yafuuka serebu e Uganda. Abamuwa emirimu ne bamutega ekibatu ku TV. Abamu mukasitinga mu katemba ne bamuzina. Abayimbi abalala bonna abamu sijja kuboogera mannya kuba bakwano bange naye ab'omu Eagles bategedde ne bazina abo. Mukazi wa Misaki, wuliriza, mukazi wa Misaki yakubanga oyo Remy engolo nga amukubira ku musajja we, naye ng'abasajja bonna abazina rape
nga tebasobola mukiraiminga publicly okitegedde nga bamuzinira eno mu nkukutu ne bamuweeza enviiri okitegeera nga bamuzinira eno ku kalenda ne bamuweeza enjala kati ddaba wafuna Bindeeba muvubuka muto abeera mu America ate akola laavu zino ez'abafere eza PDA tugiyita PDA public display of affection amunywegeddeko wano kutama abantu nga balaba amukubye kiisi mu nsingo amukutte mu kiwata abantu nga balaba apparently amulazeeko laavu ye Bulaaya amuleetedde perfume bw'omu CVS eringa wano e Canada eri bagiyita Shoppers Drug Mart kati leka eringa day to day e Dubai kati leka nkubulire kino wanjitayo ne lwaki muwookinga embwa bannange nkuzina essaawa 5 nenda tandika wano obatimpulanga emigo Pluto's last walk must be at 8 gweddaawo oyitabenge konkome mbuniyo wakasooka okiwulira owulira nkukakasa kino nga mpulira njagala kulya ku pizza ssaawa mmeka neewodde bukyali leero lwakusatu waliyo promotion ya pizza nakku nkikuddiramu nti Reiki nkiddemu kiddemu senga sijja abantu bawulire bulungi Reiki tamanyi kino nkiddamu Reiki tamanyi Lancome ali fake ne Lancome ali real nkiddamu Reiki tamanyi perfume ali fake ne ngamba brand names eziri fake ne ziri real tazimanyi ogambye ki ngamba akaawo brand perfume zomanyi nze Chanel aha Calvin Klein aha Lancome sijirabanga Lancome Christian Dior Dior njimanyi kati bwennaku bw'otunuulira Nakitto ow'ekawempettula Nakitto Rehema ow'ekawempettula asobola okwawula Angel ali original ne Angel ali fake Nakitto nosuuza ezo zifeeki z'omu CVS ezawano wane Canada za $25 n'atakomaawo agenda kati nakku wallahi mbuza Donizera Doni Nakitto w'ekawempettula mbu asobola okwawula perfume waggukyali original nono ali fake tosobola naawe bino byenjogera abantu ne bankyawa ne bagamba ge mazima owulira n'atakoma kati nakku Zara ayina perfume Zara wa $20 naye mulungi ate alastinga ate awunya bulungi manyi nze Abanigeria bamunguliranga nga tugenda nga bagambye mbunze bantwalanga mu Zara ne bangulira essuuti ne bangulira obwo perfume bw'omu Zara naye kabuunya bulungi buunya bulungi nnyo era wano bugulira batayiro nga nina okugenda okufera abantu ne bagamba mbunze mbunkola kwembasi buunya bulungi nnyo nange wano mbugulira batayira kakati
jukira Nakita alina amaalo gekawempe kati bwe mutwalira perfume nalabako Zara alaba nnyo kakati n'agenda era n'agenda mu wano mu Victoria's Secrets nalonda 450 omutegedde era gwe Kalosi Hiru nkimanyi ompalana ne kakire kankubuuse ng'oyagala okuzina sire Queen w'e Kampala nkubire essimu ulira agenda n'agula 450 obupala obwakabi buno nkunamankwokye 450 nga bulungi njukira Rape Fala kati ate ogambira ddala ne bakupakingira mu kagundi kaki ka Victoria Secrets. Yes. Njukira Victoria Secrets ina body splashes era kati ebyo bindeba tasobola kukolera Rape shopping asukka $5 ng'agenda n'agenda mu Zara njukira Zara aba ne sale okimanyi fena tukimanyi Zara abeera ne sale n'amaduuka gonna ne Victoria Secret yennyini ebeera ne sale kati nkubuuze oyo bindeeba n'ekyo ekisolo kye ekyakakuta ekiriko akakuta asobola kukwata Precious Remy n'amuyingiza edduuka erya Gucci ne we liba lya Guess tasobola tasobolera ddala ogambye bindeeba n'ekisolo ekyo ekikuta ate mbuuza Doni oba talina kikuta asobola okuyinga tasobola naawe lwaki mukola ebintu ebyo lwaki mukola ebintu ebyo ebintu ebyo twandibirese amutwala agenda wali mu H&M owulira agenda mu H&M n'amugulira zi ripped jeans njukira wano naffe tuba n'ebiduuka byaffe tuba ne kankubulire ennaku abantu ku Bulaaya twetetenkanya nga abo mu Africa naffe twetetenkanya owulira kati Rape jukira nowulira ebbugu mu socks nzijjemu jukira Rape akuze nga yeeyiya yeekuza bamala omuzalamu oli omwana bambi eyasooka azze nga buli kimu bagenda omuwa omulimu basooka ne bamwebako kale nga ate nga bano abalala abasajja abafumbo bamwe bakirako mu loogi ne bamuwaayo emitwalo 3 olumwe emitwalo 3 ate ayina okukola Facebook agende ku TV tafisaako abaana abo babonaabona abaana abo babonaabona kyova olaba abamu basuulawo egyo emirimu bayole bbi tebafuna na basajja babawa kitiibwa abasajja babakwana bazinako kakati bwasanga kubeebakako ne babawa emirimu ku TV kati ate ne babagoba ku TV gwe bafuna tegusobola babeezaawo ku maintaining lifestyle yaabwe bwalekeraawo okuwaako program director nga bamugoba jukira nanyini TV si yamuwa omulimu program director bano ba Abe Mukiibi manya bani be bakola ki amuliramu namugamba genda okoleka skiti bwe kati okandeetere wano emakindye ku kalenda sikiti agimutwalira mu loogi n'abaana
abaana ne babawerera ekibuga ekyobwereere kati bw'asanga Bindeeba Cocktail amunwegeddeko wano mu nsingo amutwalidde bu perfume bwa Zara amulazeeko yenna ate bannange ate Precious Remy ayina amaala ate takkiriza mbu nayina amaalo kati leka nkubuulire olaba Bindeeba ekisooka Precious Remy si type ya Bindeeba nkiddamu Bindeeba ayagala abakyala abakulukulumu ate nga banene nnyo nga banene ate nga bannange abaagala referral manya ez'omusajja we Taki owa BBL njitunda $100 ennamba kakati nga si olaba kusaasira abo ba kusaasira balyalya Bindeeba nga tannakwana na Precious Remy naye jjukira kusaasira mukazi mufumbo ate alina abasajja abalala bangi nga wadde mufumbo kati tasobola kumulisa bindi era kate okumulisa bindi ayina kyayisaawo njagala muteekeko amaaso kubanga nange neewunza leŋŋamba kase ate mu vidiyo nanti bukadde kase okimanyi nti muyaye neeyiiya neekolera gyange bw'okimanyi kase agende Dubai n'atunda akasolo kate neekolera gyange okuggyako nga tomumanyi kate kyokola kate malaaya kase agende Dubai n'atunda akasolo n'akubawo n'ayimba mu bondi kati kase akatambi ako obutambi obwo bwavudde mu ssimu ya kase kubeera wobanga olaba ye yali akwata selfie nga yamugamba waliwo ka video yamugambye baby cam original video nga kimugamba jangu wano jangu kyamugambye wuliriza original video kyamugambye babe jangu babe kakati kase obuvidiyo bwavudde mu simu ya kase ate nga bubaddemu ate yabuteekingira wano wabadde mu America we nagambira abantu ne bagamba mbunze ndi heeta ne bagamba kase ne Bindeeba bezina banaatera okwesengula ebitundu by'ekyama ne bawakana kakati kase okufulumya obutambi obwo Mary nenda gikuwanga nvudde ku live wulira kati kase ateeka okubeera nga ayinayo ekivvulu ate kase tayagala Precious Remy ate kase oli musajja we ate nga tasobola mukyawa naye jjukira kase malaaya kase ye neekolera gyange talina kyafiirwa kati kase tasobola ye kumulisa Bindeeba nga wolabaani Precious Remy ali kundaba kuki kakati kase ateekwa okubeera nga ayinayo ekivvulu ekijja munnange saamu ate naafunye abaana bali wano munnange banjogeza nnaku waliwo ekisajja kikabwa kaganda luli ekyansaba PayPal nakitateekako ssente nkiriize okijjukidde kiriwa kyonna kyajja wano kyewali ogamba mbu okikujjukizizza nkabwa kaganda ekisepuuya byantama ebyo era gwebera bannange ojja kumpa ennamba kibulookinge bannange kyanzijukiza kabagana nenkaba n'amaziga ku bwereere saagala nze kasobeera nga bakuyita sepuuya mukasa Ssemambo agamanya mulindwa
kanti blocking Lutaaya Musoke Lutaaya Mukasa Musoke Sonko Serwadda Semakula Semakula abasajja bwe bati Precious Remy tetulina kyetugenda mukolera ate Precious Remy tetugenda muwa uniform omaze okumanya kale good night blocking ekyo ekisajja ekyo kisepuuya kanti Abbi akola ki Segawa Senyonjo ndi wano nkinoonya ekisajja nyakye blocking Lutaaya nkoze n'agasajja ga Kabakaganda gantama banenze nakoowa Kabakaganda nze Kabakaganda banne nakoowa Kabakaganda ono sepuuya ngenda kukuba ekibulooka kyansaba pepaalu yange bibeeraawo nga byesoma biba biyimi munnange rape tetulina kyetugenda mukolera ate rape tetugenda muwa uniform yaffe eyaba single mother ne mu bwa single mother eyabakoowu tetugenda muwa uniform ayina kusomeranga muleeya ate Precious Remy ajja kubeera ajja kube kati of course agenda kubeera single mother of 2 owulira ate okufunayo ow'okusatu era agenda omuzaala eno kimansa naku ya together nakati sengasidi rape tumuleete eno mufa rape tetugenda muleeta omanyi lwaki tetugenda muleeta yeepanka nnyo yali alabanga eyiye nga eriko oba veranda ya gold Remy ayina okusigala nga tayambadde uniform tetujja muwa uniform abeere nga single mother naye nga bwe tukola olukiiko single mother with 2 baby daddies and you are still single and you are still single ate nekirala ateekwa nga tukola olukiiko lw'aba single mother nga alwatendinga naye nga alulirira mu ddinisa tatutuulamu Precious Remy ate bannange lwakuba kalosiiru tategeera nnyo yandi munkwanidde era namufunisa olubuto olwokusatu tumuwa Anthony Kesi abamuzaalamu omwana owokuna kati kankubulire ennaku nafunyeeyo revenge empya ekiwala nga kikumanyiira nga kigamba gwe omusajja kye baba bakuzaalamu ne badduka osirika n'ofuna gaayiwo kyaliiwo n'omuteekamu ssente ezitakuluma ezimutwala autu ezimutwalako kuholidde n'amufunisa olubuto n'alulabirira ne lukula paka myezi awo 8 n'amubulookinga mukwano nze nkola revenge awo ng'oba okubye ennyo ate senga asidi kati ekitegeeza by'opulaningira ex-wo Mayuga takyazaala nanti naye nga Mayuga kyengenda
omukola ajja kikwasa mikono ebiri pozi nga maama we ankubidde essimu neyeetonda on her behalf. Olaba bino ebintu tubyogera abantu ne balowooza mbu nno tusaaga. Owulire? Mpulira. Wano mukwano wange Biini yagamba Susan Makula talizaala abantu ne balowooza mbu naasaaga. Ebintu tubyogera wano nga abasaaga naye Mayuga ajja tutuuka awolome nga pusi. Abula omanyi Susan anoonyezza omwana naye bambi tukikola ekisiwo Mayuga takyazaala. Mayuga amagi gaabulira mu fridge ye takyazaala naye nja mukola ekintu ekikyasingwa omuluma ng'oyagala Mayuga afe abulwe engeri gye bamuzina oli ayagala omuzina bannange nja mubonereza aziba akasolo. Obanga buli amutuukako obanga takyayima Mayuga nga takyayima mulogo abeere nga takyayima nenda mubonereza nga buli musajja amutuukako tayima. Ojja kuba omukozi bubi singa asidi. Ojja kuba omukozi bubi Mayuga okimanyi ayima buli sekendi. Anti kati Mayuga eryo lyessanyu bambi lyasigaza. Talina ssanyu mu baana, talina ssanyu mu ssente, talina ssanyu mu famire, talina ssanyu mu mikwano. Owulira? Kati w'omuloga nga buli agenda omuzina tayima bannange ayinza n'okufa. Mayuga ayinza n'okwewa obutwa. Twagala nze njala Mayuga yeewa obutwa muloge naye kati Jipiri akyayima. Ayima. Kati tutandikire ku Jipiri. Loga Jipiri aleme kuyima. Jipiri ayima ate ayina omusira. Kati tuluge Jipiri gwe tuba tutandikira. Anti aberenga Jipiri tetusobola muloga butayima kuba Jipiri muvubuka muto yeetaaga okunoonyayo omukyala ne bakola amaka gaabwe. Tulina kuloga Mayuga nga oba aziba akasolo oba awunye ekivundu kya bbi. Nanti kati Mayuga ayina ssente era naye tunaamuloga Jipiri jjukira mwavu aba ayina okukomba akasolo ka Mayuga paka kuyira. Kale tujja baloga baawukane. Alina okuwunya edda okuwunya anti ayina essente kati waaba n'essente bw'aba n'essente ssebo Jipiri oba Kabwakaganda tolina Kabwakaganda omukazi ne waaba awunya atya naye ng'alina ssente Kabwakaganda asobola omuli. Bakabwakaganda bo okulemererwa boonoona olaba n'omulalu w'okasasiro bamuzina. Kati olwo ng'oleeta Mayuga. I know. Kati olwo ng'oleeta Mayuga so
Precious Remy ye tetuyina solution is it? Senga asidi Precious Remy tumuyambe tumuteeke mweno community ene y'abakazi abaakowedda Precious Remy tetugenda muwa uniform mukwano n'olukiiko agenda luwulirizanga mu ddinisa. Katuyagala Precious Remy omanyi Precious Remy nga bwe tuvumanga ku TV ffe abatalina basajja yatuvuma n'agamba tetusobola kumukkiriza eno agenda kusomeranga muleeya ate ng'olukiiko aluwulirizanga muki mu ddinisa era nga bwe yatugamba mwe abakazi abaadiba temumanyi bwe bakwata abasajja sebo yakola sho naye okumanya Precious Remy amanyiira maama we si mufumbo naye yadda kuffe n'atumanyiira abo tamanyi webakwata sebo rape yajja n'atugamba nze nazze kufumba muwala kati ofumba ki ddala rape ofumba ki afumbirani ofumbiranga omuntu nga yagala omufumbira afumba ki afumba bijanjaalo nkoko Precious Remy bamikwano Precious Remy jjukira wano ku internet abamu ku ffe tulina titles eziri kati nze awasinga ngwayo kati muba single mother ngwayo muba nkyabulaku Precious Remy mu lukiiko tumugobyeyo tugenda muwa uniform agenda beeranga mu lukiiko naye nga alulabira mu ddinisa on top of that Precious Remy bwe tuba tugaba akawunga k'obuugi bw'abasingo maatha yalina okusembayo mwana wa Precious Remy akawunga ye afuna kanamba 3 By the way, waliwo wano tutera okugaba akawunga n'ebijanjalo eby'abasingle mothers. Precious Remy agenda kufuna aka grade 3. Single mother kati nga naku bafuna ka super grade 1. Precious Remy agenda kufuna ka grade 3. Tugaba n'egundi sukaali ne pads ez'abasingle mothers. Naye nze naalabye abantu abayina ennaku Precious Remy ayina ennaku omukazi omufumbo akyalina bbaawe n'amaka ge akubbako ati omusajja baagala nnyo kakasa naye ng'ate ffe olaba Remy olaba nnaku Precious Remy oyo senga yafuna bindeeba n'amwagala n'atamwogerako n'asooka n'amwetegereza n'amutwala ewaka kwegamba ebintu ebiri nnomo ebitali bya kajanja ebitali bya kukakasa wallahi senga akyali naye ne gukase tegwanditaddewo nnyo mbeera okumanya Precious Remy era nga omusiru yenna yasuubula magi Precious Remy akasajja ako kamutwalako mu America owulire oba mu America oba UK nedda kamutwala Gulisi nedda kati kankubuulire senga asidi rape singa yagenda mu America singa teyadda okumanya rape yasuubula magi okumanya rape akasajja kabinde kabaka ganda kamutwala Gulisi naye okumanya Precious Remy yeefuula nnyo ategeera naye nga tategeera nnyo nze we namanyira mbu rape yagenda UK teyagenda UK bagenda Gulisi muddeyo munoonyereze yagenda UK nako anyway amutwala Gulisi mu Europe yafuna Schengen visa okumanya rape ayasama nnyo naye ate n'atalowoleza magulu
no, batfuula ba single mothers in our 20s. Bakufuula batya single mother at 35. Can you imagine? Bamutwala ku kisaawe kya Arsenal yali UK nako. Rape yafuna yali UK oyagala kuwangula ne katukozeseeko amazima. Bamutwala wa ndabika nziryo netegeze kubanze nako mulaba ngali yagenda UK naye okumanya nakitto tategeera kale yandisigadde e UK n'azaalira omwana we e UK naye kakati kiki ekyamukuuma mu Uganda gye bamutega ekibatu omuwa omulimu bamutwala mu America bamutwala UK bamugamba bamutwala mu America jukira Kabaka Ganda UK tayinayo kintu kyonna tayinayo kintu kyonna e UK Kabaka Ganda ate Kabaka Ganda abeera UK abeera Boston kati yate nga Remy jukira bonna ba TV presenter be Uganda kasita bagenda e USA tebadda kanetegereze bulungi kuba nze nako mulaba nga bali yali UK kati kambuuze Precious Remy kyamukwasa omusajja atali mukomole yamutwala Mecca yamutwala Dubai just ekyo njagala kimanyi jukira naye nange natula bwenti neŋŋamba kati ddala omusajja ow'ekiriba bambadde amakanzu kukolayo ki yenna amwambazizza amakanzu naye ng'omusajja aliko akakuta okumanya omwana oyo loosi obeera otya erinnya lyo nga yeggwe Nakitto n'otuleetera omusajja omukaafiiri noyimiriranga ku TV buli lunaku n'omukubira nti Mr. Cocktail naku njagala onzikirize yamutwala n'emakka kiki ekyamutwaza omusajja w'ekiriba yamutwala emakka naye ng'omusajja gwatwala nga wakiriba naye kati bwe mutulaba kyova olaba nkugambye njagala okkirize Precious Remy tetumuwa uniform ne meeting azirabiranga mu ddinisa nga sekakomole nga kalina ekiriba meeting azirabirenga mu ddinisa njagala okuddamu amagezi okkiriza nange kati nzikiriza so n'otwala omusajja alina ekiriba atali mukomole n'omutwala emakka nyiize kati ndi munyiivu okumanya Precious Remy si musiru abalagala we bamutwala e UK kiki ekyamuzaayo e Uganda nze njala kakasa nti yagenda e UK banze nako mulaba nga bali ku kisaawe kya Arsenal kandabe nkirabye ndabyewo bamutwala nzikiriza ndabyewo nze nako mulanga bali Greece bwe nako mamanyi simufolowinga nnyo bwe nalaba nga atutte omusajja atali mukomole emekka njagala okkirize Precious Remy tukole ki tagenda yingira mu mweno association y'abakazi abakoowu asigale eyo mulabye ne wana ali ku London ayi tujja munyingiza nga bamuzaddemu omwana ow'okusatu ng'afunyeyo Kabaka Ganda omulala agenda omuzaalamu omwana
Owokusatu. Mulabi wanali ku London Eye. Awo nzikiriza. Nze nakoma okulaba nga bali Greece beetala. Ngamba ye. Precious Remy kati ali eyo aforcinga obulamu asindika baby mu stroller ku nguudo z'e Kampala. Oli musiru enguudo z'e Kampala basindikirako stroller. Amanyi lwaki abantu b'e Bulaaya basindika stroller? Takimanyi. Ye Rape e Uganda asulawa kubanga abantu abalina okusindika strollers baba balina okuba nga basula Bbunga. Tasuka Muyenga. oyo malaaya tasuka Makindi oba Gaba Road. Kubanga abantu b'e Bbunga bo basindika strollers. Bbunga, Muyenga, Buziga. Awo ayagala tukakasa. Kyokka ffe bakakasa tuli babufumbo bwalema tumanyi nti bagenda mukyawa. Ekyo twakirabirawo ne tugamba nti ending tears ne batuvuma. Nzijjukira ne posti Donzera gye yakola n'amugamba don't get too excited. Njijjukira ne bavuma Doni bakadama bavuma Doni ne bagamba you were hater oyagala omusajja wa munno. Oyo ayagala nnyo kakasa kyekizibu kye. Kale ekyenza tulina engeri gye tugenda muyambamu kubanga mbadde njagala tufune engeri gye tumuyambamu. Tekigenda kusoboka. Tekijja kusoboka mukwano. Okay. Tekijja kusoboka ne uniform tetugenda mu. Agenda kusomeranga muleeya. Oba tugenda muwa ey'ekitengi. Novanga ne ku muntu nga seba atungisa n'engoye zifaanagana. Kati senga nzidi kati kansobe nkubuulire kino. Nze ne wendigwa mu laavu nga njiguddemu ne pulezidenti. Tosobola kuŋŋamba ntungisa engoye nga zifaanagana zisobola. Mbu ntungise ebitengi, mbu twambale ebitengi, mbu batukuba ebifaananyi, mbu ng'ebitengi bifaanagana. That is Wuliriza. On top of that, ne muyita professional photographer. Naye nga tetulabangayo Precious Remy nga yekubisiza ekifaananyi ne professional photographer n'omwana we eyasooka. Tetukirabangayo. Abyekubisa n'ebindeeba. Bannange ennaku mbadde nkusaba okkirize Precious Remy tetumuwa uniform. Tetumugenda muwa uniform. Wadde okwekubisa ne mutabani. Omuntu yenna kati kino fenga ffe bakyabula akuuta. Akomba wadde akitta. Omuntu yenna nga wali otungisizzaako ku uniform y'abaagalana. Noyita professional photographer nga mwambadde ebifaanagana ne Kabaka Ganda. Tukuwandula mu linnya lya Yesu tetuli kukkiriza mweno community. Bagenda gamba mbu ffe tetulina laavu. Senga asidika endi kulaba ng'otungisizza ekyambalo ekifaanagana ne Kabaka Ganda ne mweyita professional photographer n'abakuba ebifaananyi nga mwambadde ebitengi mbunge. Senga asidi ndi kukyawa obulamu bwange bwonna. Ekisooka nze sitijja. Ekyokubiri nnaku
naye gwe naku wali ondabyeko nga mposinze omusajja yenna wangi maama wangi sikirabangako mbadde tolina musajja oli kyabula akuuta mbadde nkusaba okkirize Precious Remy asomere mu Leeya. Precious Remy's first man was supposed to be her son. Teyekubisangayo wadde mu professional picture naye wabula atungisa ebitenje nayita professional photographer amukuba ebifaananyi n'ebindeeba otukakasa mbadde nkusaba Rema Precious Remy asomere mu Leeya. Yes, nye bagambe bambi Dr. Hamuza nabo tubalinze temulowooza mbu tuli basanyufu kati sengasidi abantu balowooza mbu tuli basanyufu mbu Rema ne Hamuza mbu batungisa ebitengi nga bifaanagana ne bekuba ebifaananyi tetuli basanyufu nze siri musanyufu era ninze era olwo olunaku we lulituuka nze agenda osooka okukola pati it will end in tears. Teriyo muntu atungisa bitengi bifana oyo Rema oyo yennyini bamuzaalazaala mudda lwaki teyekubisangako bifaananyi na Kenzo nga batungisiza ebifaananyi ebitengi jjukira Rema yali muwala muto Kenzo n'amuzaalamu lwaki tebaatungisa ebitengi ebifaanagana ne beekubisa ebifaananyi n'abiteekayo. Nkubuulire kkiriza Rape tumugobe mu association. Buli mukazi atungisa ebitengi ebifaanagana ne tubagobe batijja nnyo batijja ne batubuzaako emirembe tubagobe tubalinde tuli wano tulize olaba senga asidi nze ndi wano sigenda kwekweka ndi wano ninze olunaku Hamuza lwagenda okufuna obutakkaanya ne Rema ngenda kuba musanyufu nnyo ngenda kunywa omwenge paka ku makya nze it is good to be in love. Mukwano abo abantu balina okumanya nti ffe abantu be baagala okukakasa tuli bakyabulaakuuta twakowakoowa dda kyokka bombo baagala tukakasa mbu bali mu laavu babeere mu laavu n'obusajja bwabwe. Senga sidi okimanyi mbu omuntu ali mu laavu talina na budde buyita professional photographer. Okimanyi ekyo kati bano baagala batukakase bagende ku kyalaani batungise ebitengi mbu batukakasa. My dear, omuntu ali mu true love mu real love talina budde buyita professional, talina budde bugenda kunoonya bitengi, talina budde butwala bitengi ku mutunzi mbu atungise ebitengi mbu talina budde. Abantu abali mu true love tebalina budde bwa nonsense. Kati tubalinze tuli wano ffe tubeera wano nga tulaba ffe bakyabulaakuuta ffe bamala nakundi malaaya saagaliza ndi wano mbeera nninze senga asidi ddala ng'omukwano gwakulinnye kuba naye wali oguddeko mu laavu si mu bubi. Tegusobola kunninnya mukwano tegusobola. Nedda omukwano gukulinnya n'obeera ng'oli mukwano wallahi tosaana kumanya mbu oba ebitengi bya kala ki omuntu ng'oli mu laavu tosobola tolina budde butungisa bitengi. Omuntu ng'oli mu true love ng'oli ddala mu laavu tosobola kufuna budde buyita professional photographer.
wallahi tosobola bufuna kati batubeeza wano mbu baagala tuumya ffe bakyabula kuuta naye tubalinze tuli wano tumwena mujja kujja nze ninze ntudde wano ninze ku social media ani yali amanyi rape yatuvumaavuma ffenna senga sidiyeebasa mbadde wano nga nfumiitiriza rape yatuvuma natugamba tuli ba haters rape n'agamba twalemu obufumbo y'ensonga lwaki tetumwagaliza rape oyo gwolaba n'agamba mbu abamuwalana omusajja yabalekawo n'alondawo ye fumiitiriza tetugenda muwa yunifoomu kyekibonerezo ne miitingi kuzirabiranga mu kadinisa bwe tuba tugaba obuugi tumusembyayo wali bagambye mbu era mbu bwobeera mulaavu mmwe bye mwogera tuko temubitegeera mbu bwobeera mulaavu ofuna obudde obutungisa ebitengi mwe mumanyi laavu kyeki mumanyi mwe laavu mumanyi true love kyeki senga asidi bana abantu basaagana okusaaga mbu true love mbu olina ogenda n'ogula materials z'ebitengi bunojja n'otungisa ebitengi n'omala n'oleeta photographer n'omugamba kati nera okukwata omusajja mu bulago eyo tebeera true love obeera olina bw'okakasa obeera just oliawo okakasa olina pressure mu bulamu olina bw'olina okukakasa mu bulamu olina competition olina abantu bw'okyayagala bw'oyagala okukakasa nti kati oli eno it is too much work true love terina too much work yep. True love basobola okuzinyira ku jjinja ng'oli mu true love nga bakuzinyira ku jjinja ng'ejjinja likunyiga naye ng'oli obuwoomi ne muzuukuka nga temulina wadde sebo ng'oli mu true love ne muzuukuka nga mugenda gayi n'akugamba tewali sukaali n'omugamba baby it's okay ne munywa caayi omukalu naye ng'owulira caayi omukalu alinga alimu sukaali omungi ennyo nga caayi mukalu talimu wadde sukaali naye ng'owulira ng'alimu omubisi gw'enjuki omusagamu ne true love bwera love evo si love naawe biri staged balina bye baagala okukakasa baagala kakasa ba ex mbu baafuna abantu mbu bamuvinga ono they are not even moved gwokimanyi senga rape akyayagala ex we okimanyi rape ne Rema akyayagala Kenzo Rema tayagala Kenzo eno ojja kutya Rema akyagala Kenzo abaana bagadde bufumba abo Rema akyagala Kenzo ekyo nze nkikugambye ojja oliti olunaku lumu ojja kutya olunaku lumu ojja gamba
Gwokimanyi mbulwema olumu bamusuna n'amatama ne bamusuna naye n'aguma ayina okukakasaawo. Gwokimanyi lwema olumu bamukuba empi naye nga ayina okukakasa abantu amuhape era nedokita naye nga omuyaaye wooli buli we bamukuba empi ajjukira Kenzo nanga wadde Kenzo yakomangawo ssaawa 9 ogw'ekiro wadde Kenzo yagaana okunteeka ku kipande yampase simanya akole pati ez'ebbeeyi naye Kenzo yali anjagala. Gw'okimanyayo Lwema abyejjusa byonna abyejjusa buli we bamukuba empi ng'agamba kale Kenzo wadde yali muyaaye ne mugamba Kenzo nyanjula tukole embaga nga siri aliko omuyaaye wange naye nga yali anjagala. Lwema akyagala Kenzo nnyo ate nnyo. Nkubuulire ennaku abakazi nga Balema tubaleke bafumbirenga mu kamooli kubanga Kenzo yafuba okulaganga Lwema sigino zonna. Lwema naye nga yeekaza. Nga olaba ono Precious Remy bwe yeekaza ku bindeeba. Oyo Remy tetusobola muwa yunifoomu yaffe ennyaabula. Kati Raypi yavudeyoko n'abaako ekintu kyayogera. Yagambye tumuggyeko. Yazze n'atugamba tumuggyeko. Senga sidikomawo. Mwe Raypi yavuddeyoko n'ayogera. Njagala kamala okunoonyereza ndaba oba yavuddeyoko. Njagala ve atunnyonnyole kiki ekigenda mu maaso. Twaffe tugenda kubeera wano nga tulinga abasiru. Raypi nnyabo Nakawere vaayo otubuulire kiki ekigenda mu maaso. Tetugenda kubeera wano nga tulinga abasiru. Jangu oveeyo otubuulire kiki ekigenda mu maaso. Jangu oveeyo otubuulire kiki ekigenda mu maaso Raypi otubuulire. Nze ndaba tannavaayo kutubuulira ffe nga ffe ba in-laws abo ku Facebook. Yuno tannateekayo wadde post alina bbaayi yayogedde nga ayagala kaaba. Tewali nze sirabawo post gendaba ya 16 hours ago. Byonna tebikola makulu. Ffe nga ffe whole brand ambassador mbw ali mu brand ambassador biki excited to work with the leading skin care clinic. Abana byakwekaza. 2 days ago some of those pics that didn't make it to the internet yabadde reflecting nga kyali lubuto ebifaananyi ebyali mu gallery. Nnyabo Raypi jangu tubuulire jangu tukakase. We demand you to come tubuulire kiki ekigenda mu maaso. Kasalieni mujjawo basi mujjawo
neetaaga okutundu Julaayi nga 3 ng'oli ne bindeeba naye nga bindeeba azina kasali enkasi eddala musajja kyazina kase ati najja naawe naakuzina bindeeba bindeeba mulaba edduka kati as Muslim girl she should accept anything nga abakakasa ayina tukakasa nsooka mulindeko jjojjozi ffe nga ffe ba Facebook in-laws nga ffe be yakakasa okuva mu ntandikwa rape yali atukakasa nga bw'alina omusajja nga bwe yafuna omusajja kati twagala era n'essaawa zino ajja tukakase rape nga bakakasa nti no she loves her man no matter voice had kase oba tunoonye ku kase yaba tukakasa nti omusajja kati we rape tukuwadde paka nkya rape tukuwadde olunaku lumu okujja no tukakasa mbu omusajja wo bw'otatukakasa tugenda noonya kase mala noonyako kase ekiro ky'olwaleero kyonna obudde bwakidde leero lwonna ngenda kusula nnoonya kase